ne mu butuufu nalabye akatambi kano ne mpulira nga n'amaziga gaagala kumpitamu. Akatambi kano kandeese ebiyengeyenge mu maaso nga nkalabye bwe nti omwana oyo mumulaba Kadaama yagenda e Saudi Arabia okukola ng'alina ebirooto eby'okutuukiriza ye ng'omuntu ng'alina obulamu bw'ayagala okukyusa either obwa famire oba obw'abaana be. Kati mulabe bw'afaanana, mulabe bw'afaanana mazima ddala, mwana wa muntu gw'olaba oyo ali ku mugo gwa ntaana, agiringizaako bw'ati essaawa yonna yonna akutuka naye laba embeera gy'alimu. Gw'olaba oyo bamuyita Nabatanzi g'emannya ge, naye n'abafamire tebamanyi nti omwana waabwe ali mu mbeera bw'ati. Tebalina kye bamanyi kubanga abantu abamulina by'ebintu bye bamumanyiiko. Tebamanyi bafamire ye, tebamanyi baŋŋanda ze, bamanyiiko erinnya limu lya Nabatanzi. Ekisooka takyayogera, tayogera, tatuula, talya, ali mu bulumi bwokka. Bwe yali agenda e Saudi Arabia Nabatanzi ono, kampuni gye yayitamu bali bagiyita Results, ye kampuni yamutwala e Saudi Arabia okukola. Bwe yatuuka e Saudi Arabia, kampuni gye yatuukiramu eyamutwala okukola ew'Omwalabu bali bagiyita Sahara ya naye mazima ddala embeera gy'alimu n'abantu abamuliko beeraliikiridde. Batuuse essira ne bagamba bannange omwana w'abandi aggwawo, ne bakuba omulanga bannange mudduukirire Nabatanzi, kampuni ya Results mudduukirire omwana ono, temulinda amale kufa. Bw'anaamala okufa omulambo gugenda kuba gwa bbeeyi, omulambo gugenda kutwala $2,000,000 ate nga babatadde ku pressure, naye essaawa zino ng'akyali mulamu tasobola kumalawo $5,000,000 ziwera ng'akomyewo e Uganda. Kale gy'aba afiira, either jjanjabwe oba afiire e Uganda. Kampuni ya Results tubakubira omulanga, temulinda Nabatanzi kumala kufa, omulambo gugenda kuba gwa bbeeyi nnyo. Naye nga waali wano omulwadde tasobola malawo $5,000,000, mumuze e Uganda. Tubakubira omulanga mwenna abamanyi Nabatanzi ono, ng'omumanyi watambula naye, mukwano gwo, oli wa famire, omanyi ab'eŋŋanda ze, musindike omulanga guno kuba ekikwatako. Kansooke mbatuuseko vidiyo eno mugirabireko, nkusaba ogimpereka like. Vidiyo yiyo ekaabya. Iyo n'omwana e Uganda ayitira mu Results, e Saudi n'ajjira mu Mahara, tetulina wa famire gwe tumanyi. Abayitira mu Results nga mumanyi, amanya ge tumanyiiko Nabatanzi, amalala tetugamanyi. Nabatanzi abayitirako naye mu Results mutuyambe, mutambuze vidiyo eno etuukeko ku famire ye, bambi tusobole okumuzza ewaka. Omwana agambye naye mmwe ddiisi yake susse. Bw'obeera hasola yonna gy'oli n'otakera ku makya kwebaza Mukama ng'okeesezza ng'okyali mulamu. We buziba weebaze Mukama, n'ogamba ne leero buzibye, Mukama neeyanziza. Bw'okeera ku makya ng'okyali mulamu gamba thank you Lord, ne leero bukedde. Gwani gwakyaleseewo. Bangi bafudde, bangi tubalabye bafudde, bannaffe bangi bafiiriddeyo mu malungu nga tetubatadde na wano, bali eyo bavundira eyo. Gwani bangi bali mu malwaliro, bangi bali mu makomera. Gwani gwakyaleseewo, waawo osasulira obulamu. Rest in peace, Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Naye buli asola yonna gy'ali, bw'okeeranga ng'oli mulamu weebaze Mukama. Buli muntu yenna yenna nga watambula ne Kadaama ono, bw'obanga olaba ekifaananyi kye ng'omumanyi, nga watambula naye mu kampuni eya Results okuva e Uganda, ly'erinnya limanyiiko Results, wandibadde atleastiko okubira kampuni eyo ne basobola okuba nti bayamba Kadaama ono bambi. Oba oli mukwano gwe nga watambula naye, oba oli famire memba, oba oli ani,
omwana wammwe ali ku mugo gwa ntaana essaawa yonna yonna akutuka essaawa yonna nga bw'omulaba gw'olaba oyo tayimirira tatuula agongobadde afuuse kasikerete ayinza okugamba omulwadde wa siriimu naye yalwala tafuna buyambi tafuna bujjanjabi banne abali naye be bamuliko be bamulabirira naye tebasobola kumujjanjaba. Saudi Arabia mugimanyi ziri ensi z'amateeka kizibu nnyo omuntu okukwera ku makya n'ogamba nti nalwadde ka ŋŋende mu ddwaliro bampa ekitanda kizibu ekyo mukimanyi. Naye abatambula ne Kadaamono n'abatanzi mukubire kampuni ya Results omulanga ne bekikwatako bonna omwana onaakomezebwewo e Uganda. Famire ye ab'eŋŋanda ze tebamanyi nti omwana waabwe ali mu mbeera bw'eti. Vidiyo eno mugitambuze etuuke ku bafamire ye. Famire ye esobole okumanya embeera omwana waabwe gy'alimu. Famire ye temanyi. Abamulina erinnya lye bamanyiko lya Nabatanzi lyokka. Erinnya eddala tebalimanyi. So tukubira buli gwe kikwatako omulanga. Bannange Ministry of Labour lwaki temudduukirira nga bakadaama bankuba kyeyo nga bafunye obuzibu? Sente ze bakolera bakaaba muzisala nga bazisindika naye obulamu bwabwe nga bba abakozi bakaaba tebayambibwa bafiira ebweru. Omwana ono n'amala n'akutukira awo omulambo gugenda kuba guli miliyoni ago 2 naye nga waali wano omulwadde tasobola na kumalawo miliyoni ziwera 5 okukomawo. Omulambo gujja malawo miliyoni 2 okudda naye essaawa zino omulamu yeetaga tiketi okukomawo e Uganda tasobola kumalawo miliyoni ziwera 5. Kampuni ya Results mulinda abantu babateeke ku pressure, mulinda ebintu bimale kusajjuka kubanga omwana ono bw'afa mukkirize mugaane bagenda kubateeka ku pressure mumuze omulambo gwe ate kugenda kuba so expensive. Kyandibadde kisingako ne mulaga omutima ogw'ekizadde ogw'okufaayo ne mukwata omwana ne mumuze e Uganda ng'akyali mulamu nga bw'aba waakufaafiira eno naye bw'anaafiira eryo ebintu bigenda kukambuwalamu. Tumusaba Mukama asobole omumukwatirirako nga bw'amukwatiridde asobole okumuwangaazako n'embeera gy'alimu yeeraliikiriza. Abantu abamulina batidde bw'akeera ku makya n'abafiira mu ngalo abamanyi famire ya Nabatanzi nga bw'omulaba awo ekifaananyi kye kiyinza okuba nti kikyukamu kubanga munange omuntu bw'alwala n'aba mu mbeera nga omwana ono gy'alimu akyuka naye abamumanyi. Musindike omulanga ku bekituukako omwana ono ataasibwe era ayambibwe. Kibi nnyo kibi ddala nti omuntu osobola okukera ku makya n'ogenda okukyusa obulamu naye ate obulamu ate bwo ne bukwefuulira. Mukazi wattu yava e Uganda ng'alina ebirooto eby'okutuukiriza, ng'alina abantu ab'okulabirira naye mazima ddala kati laba embeera mwali. Nalabye akatambi k'omwana ne mpulira nga n'amaziga gaagala kumpitamu. Mu butuufu nze kino mbadde sikirabangako nze sijja kubaliiba. Nalabye akatambi k'omwana ono ne mpulira nga n'amaziga gaagala kunva mu kiwanga. Nze nkubuulira mu butuufu omwana ali bubi. Kiruma nnyo okumulaba ng'ali mu mbeera bw'ati nga mulamu. Nze nkubuulira amazima. Kiruma nnyo okumulaba ng'ali mu mbeera bw'ati nga mulamu. Kiruma okulaba nga Munnayuganda asobola okubonaabona bw'ati n'atataasibwa. Naye amawanga abalala munnange bo abakozi baabwe babasindikira n'ennyonyi ne zibanona. Omwana ne bamusindikira ennyonyi ne bamusasulira buli kimu ne bamuna n'addayo mu nsi ye. Kuba bo bavaluwinga omunnansi. Ne wano ffe Uganda baagala ssente z'abakadaama bafuna mmeka? Bafuna 9 batuweeko 10. Uganda ebyo byevaluwinga.
kibi nnyo kibi ddala ne Nabatanzi katongera okukusabira Mukama asobole okuba nti ate akugumya era asobole okuba nti akwatirirako mpaka bw'ofuna obuyambi okomezebwewo Uganda. Tukubira omulanga kampuni ya Results edduukirire omwana ono akomezebwewo Uganda either gy'aba afiira oba ajjanjabwe. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo. Peace and love.